mama ne mugamba sigala wano kangende noonye sente naye ng'ekibanja jjajja yakoze eki yaganye enkeera ziba ziwera ssaawa 4 Frank Amande nankubira essimu we Luwombo n'angamba Lukiya tonoonya ssente komawo mami afudde mami yakutuka siriyo naye kyasinga okunnuma ye mama wange okumala okufa omulungi eyankuza muganda we jjajja n'amuwa endagaano n'agenda atunda ekibanja ng'omulambo guli mu ddiiro kuba essaawa zino kati mukuya akyali mulwadde tannaba kuwona ssente zimpeddeko naye asobodde okutuwa ku buyambi naye simugaana ennamba y'essimu eri 0747 6 94 95 ebeerako 24/7 ebeerako mukuye kiki kiki kana kantu kankaleke kiki byotya mpola kale gwatulaba ku nyaffe bulukwe nkulamusizaako emirimu gy'okola okusinziira eggwanga muwangaalira abali mu ggwanga Uganda mwebale kulaba omukulu gwe tuliraanye wano bamuyita Mukuye ensonga ze zaatukutteko nnyo ne tugamba katujje omwana ono maama we omulungi yafa kati yasigalawo n'atunda ebibye ate ng'embeera gy'alimu tewoomesa Nakabululu mulwadde kati olunaku olwaleero twagala abantu abagenda okukwatwako abagenda otuyambako mu nsonga z'obulamu then twagala ne justice so tugenda kunyumyamu katono wano eno bwe tumaliriza tusimbule then otegere ekigenda maaso nsanyusa okulaba nnyo ngenda kuwa gaati genda ng'oleeta omugaati emboozi oli otya amannya go gwange amannya gange nze Lukiya Nanduudu oli muzaale waawo banzaala ku kyalo Kyesale nakulira Luwombo ono aba akuyita atyo oba Luganda kiri omwerinako omwana ono aba mwannyinaze amannya ge ye Mukuye Rogers Mukuye Rogers aba mwannyinaze mama wange yafa saamulabako mama wa Rogers yali maama omulungi kaŋŋamba omusika omulungi eyasikira mama wange mu myaka gye egy'obuto yalina emyaka 10 owange we yafiira maama wa Mukuye yalina emyaka 10 owo waafiira owange we yafiira kitegeeza nze nali muwere mama wange mu kufa mama wa Mukuye yali maama omulungi yankuza teyamboola yali muto naye mu kunkuza yeeyambibwako jjajja kati kitegeeza baddira nze bebi ne bankonekitinga kwoli ow'emyaka 10 ne bamutegeeza nti Lukiya mwanawo era yakula nga maama mulungi era nga njagala nnyo kyemmanyi nawe mu kukula wali omulabanga maama we ng'era bw'abandese n'agenda ku ssomero ne mu kiraasi namukimangayo tuli Luwombo ne mmutegeeza ye batampadde ku mawolu n'agamba omwana wange era ne bamadamu n'abasomesa bakimanya nti ndowooza mukulu we yafa n'aleka ki bebi era bamugamba nkadijja omwana wuuyo kati maama wange oyo bw'akuze n'azaala omwana ono ng'ali mu mbeera eno ate naye n'afa omuno yazaalibwa bw'atyo si kulwala wakati awo mu kkubo era abantu b'e Luwombo Nakikunyu Koba bamanyi Mukuye Rogers nti mwana wa mugenzi Hadija kati maama wange obulungi bwe yankolera kye kyannumiriza okuba nga sobola kuleka mwannyinaze kufa ne nva mu kibuga ne nkomawo wano mu kyalo wendi nga sobola kubeera mu tawuni na Mukuye ku mizigo egiri awamu tokolindeko tutwala speed Mukuye bamuzaala maama we wamala omuzaala maama we n'afa ono yalinga mu myaka emeka maama we yafiira Mukuye yali mu myaka ndowooza nga mu 15 kati alinga mwenge Mukuye awezezza emyaka 2 kati bw'afa amulekera ani maama bwe yafa jjajja yali waali abazaala kati maama wa Mukuye ono yalina ekifo kye yalina ekibanja e Luwombo nga kikye maama wa Mukuye bwe yalwala nga ndi mu ddwaliro e Kawolo essente ne zikola ki ne zitubula ez'eddwaliro n'antuma n'aŋŋamba genda ogambe jjajjaawo akuwa endagaano ey'ekibanja kyange
ogitwale ew'omwami Ssaalongo Kirooyi w'e Nakikunyu akuwa emitwalo 5 ojja ontwale e Mulago nga bangobye Lugazi. Nakomawo ne ŋŋamba jjajja maama antumye aŋŋambye empa endagaano kuba we yagula endagaano yagiwa jjajja abazaala. Jjajja n'aŋŋamba nti endagaano eyo maama wo babiri yalina okusalawo. Maama eyatunda ekibanja kino yalina okusalawo. Maama wange yalina ku ssente mu budde obwo nga mukyala mugagga. Muganda wa maama. Jjajja gwe yeebuuzaako mu baana be nga gwakola ki? Gwe yeebuuzaako. Era Luwombo awo jjajja yalina edduuka ery'omukyala bwe baamuwanga essimu ayogereko ne maama waffe oyo asalawo. Yandeka ntudde ku lubalaza ng'omulwadde mmulese Kawolo mu ddwaliro. Bwe yakomawo n'aŋŋamba maama wo babiri agaanye. Agambye nnyoko ayagala asinga ekibanja. Munajjawa ssente ezinaakijjayo. Ye bw'afa n'aleka mukuye ani anaamulabirira nga n'ekibanja akitunze. N'addayo e Lugazi omulwadde ku kitanda n'aŋŋamba Lukiya bakuwadde. Ne mugamba jjajja agambye ekibanja tosobola kukisinga bwe kinaatulema okujjayo n'ofa mukuye anaasigala ku ki? Maama ne mugamba tuddeyo ewaka era n'aŋŋamba nzizaayo. Maama wange bwe namukomyawo emmotoka yakomyawo mulwadde gye nagamba enzizeeyo e Kawolo ninnye ŋŋende e Kampala ewa mukwano gwange Mariam Ngabeera Kajjansi. N'aŋŋamba jangu nkuwole ssente bagenda kumpa mu kibiina enkeera. Maama ne mugamba sigala wano kaŋŋende nnoonye ssente naye ng'ekibanja jjajja yakoze eki? Yagaanye okukisinga. Ng'olinga mu myaka emeka obudde obwo? Mbadde mukulu. Sigadde muto. Olinga myaka 5 emabega. Kena myaka 6. Munnange ne ŋŋenda we ntuuka ewa mukwano gwange tebaamuwa ssente nga bwe yakisuubira. N'aŋŋamba lindako enkeera abakyala bampe ssente. Enkeera ziba ziwera ssaawa 4 Frank Amande n'ankubira essimu we Luwombo n'aŋŋamba Lukiya tonoonya ssente komawo mami afudde. Mami yakutuka siriyo. Yafiira Luwombo. Naye ekyasinga okunnuma ye maama wange okumala okufa omulungi eyankuza muganda we jjajja n'amuwa endagaano n'agenda atunda ekibanja ng'omulambo guli mu ddiiro. Maama wa Mukuye akyali mu ddiiro? Akyali mu ddiiro e Luwombo. Muganda we n'atunda poloti? N'atunda poloti. Gye yagaana okusingayo wali mufune ssente mu mujjanjabi? Ye taata. Mbwe esigale weeyamba ono? Esigale eyamba. Bagitunda omufu akyali mu ddiiro? Omuntu tanaba na kuwola. Tewaaliwo bantu basobola teekawo kugaana? Abantu baaliwo e Luwombo kuba we tukulidde. Kati bwe nali ngezaako ng'agambako lwaki maama otunze? Jjajja yagamba nti nnyoka atunze yagenda okusigala neki ne Mukuye. Ne mwennyini n'aŋŋamba gwe tolina maka nti wazimba. Mukuye ogenda kumusobola mwawe wuuyo afudde. Nze ŋŋenda okukola ki? Okusigala naye. Era abakyala abaali abafumbi ne baŋŋamba Lukiya kireke. Ekyasinze okunnuma kwe kubanga kye yasuubiza abantu si kyakoze. Era gyali ekisoga mu maka ge atudde. Bukya maama yafa n'aziika teyaddamu kulaba Mukuye biri bitya ye abadde ki. Bwe mumala okuziika yabagamba ki basobole okwawukana ne Mukuye nga tebakyabeera wamu naye? Okuziika bwe kuggwa Mukuye yasigala ewa jjajja e Luwombo. Mukuye bw'asigala ne jjajja, jjajja waalwala nga wayiseewo omwaka jjajja n'afa. Maama wange eyatunda ekibanja ku luli nze nsuubira nti yandibadde agamba kantwale Mukuye ewange. Mbeere naye. Si bwe kiri? Bwe kiri. Mukuye ono bamuzaala Mpoma n'alya. Odda Kalagi. Gye bazaala Mukuye. Naye maama ne mukulwala yagambanga nti Mukuye temumutwalanga ne mmulekayo ne we mba nfudde. Kuba taata wa Mukuye yafa eye n'alya. Jjajja wa Mukuye yafa omusajja n'omukazi n'afa. Kati kitegeeza aba tewali buvunaanyizibwa bungi busobola kukuuma ki? Eri asobola bba naye. Okukuuma Mukuye. Kati maama wange ye kye yakola yasitula Mukuye n'amutwala e n'alya. Yamujja e Luwombo. Yamujja e Luwombo. Amaze ottunda poloti akasente akalina. N'amukuba ewaabwe. N'amukuba e n'alya n'abategeeza nti Mukuye alina muganda we ye Lukiya yenze. Nti natunda ekibanja kya maama nendeka munnange ng'abonaabona. Bw'atuuka eri okutunda akusiba kuggwa. Poloti yagitundanga ssente mmeka?
poloti eyo oba baamuwa miliyoni ndowooza 3.5. zonna n'azirongooza. Kati nze mbeera awo jjukira nali sigendangayo okwo Empoma naye nga maama ngamba mukuye Empoma eyo naye sikutwalangayo okwo naye nga ajja ambuulirako engeri gy'okola ki gy'otambulamu kiwotuuka Empoma awo ku loyo waliwo ekikubi ekikiira obuuza nga mbalangira kati nze nange bwe nzija ntuuka mu Luwombo siraba mwana ne mbuuza abantu omwana nti babiri yatwala ki omwana nze bwe yatunda ekibanja namussaako obukyayi n'obusungu saddamu kumanya kifa mu maka ge era ssaalinnyayo ne ŋŋamba kati mbuuzaani ne mbuuzaako muvubuka omu ne mugamba nti w'ogendako ewa maama eyo Kisoga mukuye gy'ali nti mukuye taliiyo mbu baamutwala Empoma kyokka nga sigendangayo okwo naye natambula ne ŋŋenda Empoma Mukama yayamba natuuka abantu bali gwe nasangawo omukyala nanyaniriza naŋŋamba ovuddewa ko nze nvudde mu Luwombo Buyukwe naŋŋamba gwe mwannyina wa mukuye ntiye n'otunda ekibanja kyammwe n'oleka munno ng'ali bw'atyo ne mugamba situndanga ku kibanja naŋŋamba nnyoko eyaleeta omwana yagamba watunda ekibanja era teyatuwa yadde 10 teyamutwalirako yadde ekyokwebika yadde olugoye nze nagenda okuyanda okunoonya mukuye nga bukyamutwalayo emyezi 4 awe natandikira okugabana n'omukyala oyo nga kemba nfunye entwala era mukuye lwe yalwala ennyo naŋŋamba mutwale nafundikira ndisalye empakasiza bantu nga nvudde era mu ttawuni nalaba obulamu buganye ne mugamba senga ddamu okuume mukuye era nzireyo nkole ki nzireyo nnoonye enkole nga bwe nakola nga nsindika naŋŋamba mukomyewo nga bw'omujjanjabi awonye kati ku luno mukuye yalwadde okufaana bw'atyo ng'essente bw'osindika ne bamujjanjabako ne bakubamu ku makerenda kati bankube ne baŋŋamba embeera eganye mujjeyo mbeere naye ekiseera kyonna. Nga tonnajja wano badde obeera? Mbadde mbeera Kisoga. Lwaki wasazeewo okujja? Ekisoga we mbadde tubadde ne munnange nga tukola kati nga sisobola kubeera naye ku mizigo lwansonga mukuye enjala we muluma anoonya ekyokulya wasanga ekidde yadde oyitaliiwo ye nga yeetoolerako ye tasaba kasajja asanga jjula bujjuze mukuye oli bw'aba atambula oba aguze ebindaazi asobola okulimusikako talina bugumiikiriza nga olubuto lusuukunda mukuye nneeyongedde okwagala embeera gye nsanga bannange abaana beyeeyo bwekyo bwe ntutte so n'ogamba tojja sobola bbeera naye eriko omuleeta eno mu kyalo mbeera eno mu kyalo Erweru. Kati wano waani wamuli? Wano we tuli waliwo omukyala nannyini waawo abeera eyo Emmanga. Mupangisa? Mpangisaawo ssebo. Nga mmeka omwezi? Omwezi ennyumba ya $5,000 yonna nga bw'ogiraba. Kati obulamu obubeezaawo ntya okola mulimu ki okufuna ekigulira Magala eddiba n'okulabirira mukuye? Mukuye ye obulamu essaawa zino sirina mulimu. Mubeerawo mu kyokulya enkesi ng'alwaddemu okufuna obujjanjabi? Obujjanjabi engeri gye ndi nti naakava ku mulimu twali twagatta bizinesi ne mukwano gwange Mama Muzungu nga buli omu alinamu ekikye mu bizinesi eyo. Nze mbeera bwe nalabye ng'eganye nga mukuye agenda nafulumiza firiigi n'engitunda eyasobodde okuntwala okukima mukuye nensobola okupangisako akayumba kano ke tulimu kati bwekyo bwendi n'omulimu sikola ki so singa nfuna obuyambi mukuye n'abanga alinako oba ekitongole ekinnyambyeko kuba kati wano wendi si waffe mpangisa. Mu byobulamu ki ekisinga osumbuwa mukuye? Mukuye kale okulwala kuno yalwadde ng'abantu bwe bakola ki bwe balwala naye mukuye omutwe gwe nga bw'omulaba bw'atyo tomusuubira nti omwaka ogujja alitereera era omugambe nti genda okola omulimu ate sisobola kumulekawo kati nga wano nti ŋŋende eba ku luguudo wali nfuneewo omuntu w'enkolera nga ye asigadde wano yekka tekisoboka. Osanga yeekoze ekigenyi? Asobola okukola buli kimu
oba okwonoona ebiriwo oba okulya sabbuuni asaana nga waaliwo okola ki asobola nga wooliwo wakola ki aliwo omulabira w'omulabira bwe buzibu bwe nnina simanyi kikiddako mukuye omugati gwo guno wagunziridde akaguno tagutegeera agala nnyo bagiya aganya bagiya tojja ggula bagiya so abakulaba ku nnyaffe buyuka osobola bakubira mulanga ki omulanga gwe nkubira abandaba oba tugambe gwakunfunira ku bitongole bisobola kukwasaganya ku bulamu bwa mukuye nensobola okuddayo noonya ekyo kola kuba gwe okukola tokulinaamu buzibu just tolina muntu wavunaanyizibwa gw'osobola olekera mukuye sirina gwe nsobola kulekera mukuye bwe nandigambye nti maama y'oyo eyatunda ekibanja n'avaawo twasigazaawo kojja omu naye ebya mukuye si byaliko olw'ekikula kya mukuye buli muntu amulaba nga kizibu tolinaayo gwe ku baana ababo bamukazi bagamba ba muntu mbweze ba mukyeni nze nnina abaana mubaliwo omwana nnina abaana babiri nina Ssegujja gy'ali mwajeeja musajja mukulu era abeerayo yenaakola nina Shafiiki gy'ali e Kampala ate ku nsonga z'osenga abasengawo oba maama ayina tolina kyosobola kubaako bw'ogamba kuyambako oba gwe wamuta oyagala kugenda mu maaso na bulamu bwa mukuye nandibadde mmuleka naye kati simanyi mukuye agenda kubeera waatya maama ono waaba asobola okukwatibwa yandibadde akomawo n'akomawo eruwombo n'abuulira abantu lwaki kye yasuubiza abantu si kye yakola mulumbe yeeyama nti nze kentunze mukuye mutwala otwogera ano talaka tamanyi na waali tamanyi mukuye yalidde ki tamanyi bw'asula mwekubirako kasimu ne munyumya essimu gye nalina nagikubangako nga tekyayitamu naye lumu nali ntambula ne musanga bwe namusanga ne mubuuza maama mukuye ali luddawa gwe watundako ekibanja kye teyanninda mugamba bingi yadduka n'agenda kati abakulu abakulaba abo ogenda soma ennamba yo in case ng'oli alina kyagadde okugamba oba okuwa akubye then nange nja bbawo eyange olwa n'abalemereddwe okufuna bankubire ku nsonga za mukuye tulabe engeri oba naffe Mukama tomanyi asobola otuganya ne tuyambagana kuba essaawa zino kati mukuye akyali mulwadde tannaba kuwona ssente zimpeddeko naye asobodde okutuwa ku buyambi naye simugaana ennamba y'essimu eri 0747 6 94 95 ebeerako 24/7 ebeerako mukuye kiki kiki kana akantu kaleke kiki eri otya bakuyitaani mukuye tajja kwogera mukuye bakuyitaani mukuye mbuuzaako siri mukwano gwo gamba amufai awaye mukuye gamba amufai gwatulaba mbadde nkusaba vidiyo eno bwe beekutuuseeko ogitambuze kyemanyi eriyo bantu bangi eriyo ebitongole nga maama bw'ayogedde ebiyambako ku bantu nga bano ye talina kizibu na kukola naye just omuntu gwalekera mukuye yataliiwo kyemanyi bannabuyika omulimu ogwo musobola okugunyambako ennamba y'essimu oba togiwulidde osobola okukuba wano ku nnyaffe buyukwe ku 7554 ne tulaba oba tulina ekyenjawulo kyosobola otonda mu bulamu bwa mukuye ne ssenga munzikirize tusiibulire wano eno tusisinkane olundi so omwana Soda mbadde ne focus nga yakutte kamera olunaku lwaleero tukoledde ku kyalo olweru kisangibwa mu ggombolola lya Najja mu disitulikiti y'e Buyikwe mu Buyikwe South Constituency
Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Bye bye.